era ekintu ekisiza okuumira Museveni mu buyinza ebadde opposition. Kati okujja kw'abaana bano abanuupu be mujerega be mulabanga abayaayi kujjeyo ebintu bingi. Can you imagine Joel Ssenyonyi Kaseya agenda mu parliament Anita Amongi watandise okulabisibwa ebikola ebadde tatambula bulungi. Era gwampuliriza ku radio njagala okkiriza nti Ssenyonyi bamutema budget mwavu nga bajjo nti bwe bajja ne bagamba nti ffe tetujja kuzibikira bibi biri mu parliament tujja kubanga twogera amazima nga bwe tuli ne bajjayo buli mukala zaabwe entuufu. Omukolo gwa Mpuuga nga 20 mu Juni abasinga mulina ekirowoozo ekigamba nti agenda kukola ekibiina ky'ebyobufuzi ekyo kikyamu. Ogwo omukolo bagutaddewo kwepositioninga batya bazinja bayita sikeya crop politics politics w'obugologosi n'okateekamu ebirungo. Timpuuga okola omukolo ogwo ayagala kulaga bannayuganda kino ekintu ekimulika akivuddemu atya. Era akivuddemu akulage nti akivuddemu ng'ayina abantu kino ebbala lye bamuteekako abanuupu si bannuupu bannayuganda kuba nuupu terina maanyi nga bannayuganda tebasazeewo. Bannayuganda ye nuupu ekyo si bbala lya miliyoni 5 byokka. Kati omukolo gwa mukulu Mpuuga tegugenda kulangirwa political party kubanga ekisooka interest z'abampuuga si kufuga ggwanga ate si kutwala buyinza. Interest zaabwe zikoma ku constituency nti bo baagala kwenywereza mu parliament. Ontegedde bulungi nti tebalina mutima gukola political party. Wabula guno omukolo genda kubayamba okwepositioninga nti Archbishop oba Katikkiro wa Buganda oba Omulangira Kasimu Nakibinge asobola okuyita Kyagulanyi n'amugamba mutuule muve mu ntalo ng'Abaganda. Tesibagasa. Kati bakoze omukolo ogwo okulaga eggwanga nti naffe gye tulina following. Amaanya Dr. Abedi Bwanika gayogeza. Dr. Abedi Bwanika ye wa budget si wa byankyuka.